Obulamu bw'ensi eno buli mbeera gye tuyitamu yandibadde etuwa ekyokuyiga. Amawulire gabadde gakusoomozebwa gaguddewo ku Lwokubiri ekiro ag'okufa kwa muganda waffe DJ Emma. Ebirowoozo bingi byanzijidde ne ŋŋamba nti mu bonna abalina okugenda lwaki DJ Emma yabadde alina okugenda wa CBS FM. Naye ne nzijukira ebigambo ebizze biŋŋambibwa nti abalungi bafa mangu. Kyokka wadde abalungi bafa mangu tetulina kusaba kubeera babi. Tuyina kulafuba n'okulaba nga mukadde akatono Mukama katuwadde okukoleramu ebirungi tubikola. Tugende okufa nga waliwo agamba nti lwaki Lugonvu agenze mu kaseera kano. Naye ekibuuzo ekiriwo, singa ofiira wano nga tofuddeyo ku biki byolese, nga tofuddeyo butya bw'ogenze, kifaananyi ki ky'ogenda okuleka mu nsi? Abantu bameka abagenda okwogerako ebirungi? Abantu bameka abagenda okusigala nga bagamba nti tulumiddwa nnyo? Abantu bameka abagenda okusigala nga bagamba nti tazzikawo? Kalungi ki akasobola okwogerwako kubanga tewali mulungi ali nga mulungi 100%? Naye akatono akasobola okwogerwako ke kaliwa? Kusoomozebwa nnyo bw'obanga naawe okanoonya tokalaba. Nkwaniriza nenkubaza okuba ng'otegeseeko ku Lugonvu show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nyongera okubebaza abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda, bingi ebisoomooza by'osigala ng'ogamba nti naye Mukama obulamu buno tugenda butambuza tutya? Lwaki abantu baffe abalungi obatwala mangu? Naye nga tewali kyakkola ke kabeera akaseera akatuufu. Si lwakuba nti babeera banguyo genda, naye lwakuba tuba tukyabaagala. Si lwakuba nti babeera bagenze bakyali bato, naye lwakuba nti bibabeera bakyalina okukolera abantu babeera bakyabeetaagako bye bibeera ebingi. Osobola okubeera n'omuntu ng'okumala obumaze olunaku nga tomulabyeko gulinga omwaka. Osobola okubeera n'omuntu nga abadde naawe ebbanga ddene naye ng'olaba ng'eyakabeera naawe kubanga omwetaaga. Abantu bangi batufaako. Ekimu ku bintu ebinsoomooza buli lwe ŋŋenda okuziika. Juzi twali mukono mu kuziika maama wa boosi wange omukyala Janet, mukyala wa Malakai Ecology. Maama yatugendako, twali mukono. Naye natunuulira ebintu bingi. Nasooka neebuuza nti naye ddala Lugonvu bwe nfiira wano, waliwo ensonga esobola okuŋŋaanyisa emmotoka ze ndaba wano? Waliwo ensonga esobola okukaabya abantu be ndaba wano abakaaba abangi bwe bati? Waliwo ensonga esobola okuteeka abantu mu bukuukuulu okunjogerako? Ye bwe banadda mu bukuukuulu biki bye bagenda okwogera? Bye bibuuzo ebyatandika okunzijira. Ku buli lumbe lwe ŋŋendako by'ebigambo ebinzijira. Twali mu kuziika Maka Gastins Makumbi, kati mugana wange DJ Emma nzijukiza Maka Makumbi twamuziika Sombwe. Era ebigambo bye bimu ebyanzijira, embeera yemu eyanzijira, naye ddala nange Lugonvu nyina kyenkoze ekisobola okuŋŋaanya abanne baga nti Lugonvu katumusiibule. Njagala ewali erinnya lya Lugonvu oligyewo oteekewo erinnya lyo. Njagala ewali erinnya lyange ligyewo. Ewali mu buli mbeera yonna tuleme kukaabanga bukaabi. Abantu tebakaaba mu kufiirwa kubanga babeera balumiddwa nnyo abafudde, naye babeera bajjukira ebyafaayo abafudde bye balese, ebirungi ebitazzikawo, emirimu abafudde gye bakoze egitali myangu kuzzaawo. Naye ekibuuzo kijja kudda nti gwe mulimo ki gw'okoze ogutasobola kukolebwa mulala? Kitegeeza nti tweyambisa akaseera Mukama katuwadde akatono, tukeyambise n'obuvumu obutagambika, tukeyambise n'amaanyi gonna okulafuba n'okulaba nga tukola bulungi kubanga tetulinayo nkya. Ani yandisuubidde nti ku myaka DJ Emma gy'abadde alina abadde asobola okugenda akoze for some good time ku CBS FM evening cruise abadde agikola bulungi? Naye n'alwala mu ndwala etategeerekeka mpola awo. Wabadde nga regainigira nti bannange ŋŋenda nziramu embavu, ŋŋenda nziramu amaanyi. Mukama wamuyitidde. Toyinaayo nkya. Nga DJ Emma bw'agenze Lugonvu bw'agenda okugenda. Era mujja kugamba nti ebigambo ebyo Lugonvu yabyogera. Nga DJ Emma bw'agenze Lugonvu bw'agenda okugenda, naye ŋŋenda kugenda ntya? Ngenda kulekawo ensi
ensi egenda kunzijukirako ki, ensi egenda kundabako ki, biki bye bagenda okundowoozaako, biki bye bagenda okunjogerako. Mukama nsaba onkozese mu kaseera kennyina waakiri ngenda okugenda nga at least nyina bye nsobola okugenda nga bagamba nti kinalesa akikoze. Singa Mukama akujjulula ku lwaleero ensi ogirese otya? Singa Mukama akujjulula ku lwaleero abaana bo balese otya? Singa Mukama akujjulula ku lwaleero emikwano eŋŋanda ozirese otya? Abantu bangi akaseera katuuka nga buli omu agamba nti ndooza ke kaseera afe ng'ensi yakoowadda. Ku mulimu gy'oli tuve mu ky'okufa as in death, naye ku mulimu gy'oli singa okeera ku makya ng'ovaayo balina kye basobola okujjukirako. Mu nnyumba mwokola, mu kampuni mwokola, ku kyalo kwokola, wonna wookola oba mu ssomero oba mu ddwaliro, singa okeera ku makya ng'ogenda balina kye basobola okujjukirako. Do you have any story bakozi banno gye basobola okwogera nga bagyogera ku ggwe? Oyina emboozi yonna bakozi banno gye bagamba nti naye amazima ddala Lugonvu kino abadde atera okujja n'akola bw'ati, ne tumugamba nti mwana wa taata naga nti mwana wa ddadi. Ebigambo tubyogera naye ebikolwa abasinga tebaagala mboozi za kufa. Naye nze ku bantu benziise kinyongedde okumanya nti naatera okufa, kubanga buli muntu yenna gy'okoma okkula osemberera ntaanaayo. Abaana bangi bentera okwogera nabo abamu bali bweru wa Uganda mbagamba nnyo mumpeereza abantu bammwe mbabe ebiwandiiko byammwe n'ettaka lyammwe. Abamu ku baana bennyambako olinaga mwami Lugonvu nedda, naye nkibagamba nnyo nti kati bwenfe enkya ne bagamba tekisoboka, ani yagamba nti tekisoboka? Bino ebigambo bitiisa, tebaagala biwulira. Abantu batya okufa, nange ntya okufa, naye okutya okufa tekunnemesa kuteekerateekera kufa kwange, kubanga simanyi, njagala ŋŋende nga neetegese. Sisobola kukola birungi byereere naye nsobola okubaako ne wentuuka. Wabula njize ekintu kimu ku DJ Emma, si lwakuba nti abadde amanyi abantu bangi, naye abantu bangi babadde bamanyi DJ Emma. Tekitwetaagisa kumala budde bungi kumanya banene, kitwetaagisa okukola ennyo abanene batumanyi. Nze yemu ku mmoto yange, seetaaga kumanya bantu banene, neetaaga abanene bammanye. Lwaki nze nina okubamanya? Lwaki neetaaga okuba n'essimu nnyingi ez'abanene nga buli lwamu kubamala kweyanjula? Hello sebo nti gyebaleko nti kale nze Ssentongo Frederick Lugonvu owa Lugonvizi Show, nti essebo nze Ssentongo Frederick Lugonvu owa BBS Telefina, nti essebo kakati mbadde njagala kyo. Nedda, nze okuba n'essimu z'abanene njagala abanene banoonye ku ssimu yange nga balina kye bagyetaaza, kubanga wadde sinnafuuka munene naye basobola okubaako ne kye banjagalako. Tuyina kukola nnyo abantu batumanye, tetuyina kumala budde bungi kumanya bantu. Omuntu amala obudde obungi okumanya abantu abangi n'abanene buli kaseera aba yeetaaga buyambi. Bwe naakubira najja kunnyamba, bwe naakubira najja kunziruukirira, si gye twetaaga. That's why nkigamba nti tuyina okulafubana mu kaseera kano ke tuyina okukola ebintu ebyo bireetera abalala okutumanya nti naye akasajja ako keekani nti bakayita Lugonvu, kati anti munange talina kyali. Ekimu ku bituyamba kwe kujjukira gye twava. Buli lwojjukira humble background gy'otambuliddemu, buli lwojjukira obulamu bw'oyiseemu, kikuyamba okukkiriza nti wadde ntuuse wendi naye situusewo lwakuba maanyi gange, kubanga era n'obulamu bwe wazaalirwamu obusoomooza si gwe wabusalawo. Recently nali nkola program y'okusiika chapati ne mbagamba nti nzijjukira moment nali nsomera ku St. Peter Liberation School e Butayunja ew'omukulu Ssemanda, naye nga ogumu ku mirimu gye tukola kusiika chapati ne tuzitunda mu nnyimbe kubanga yali option yaliwo, tewaaliwo okusalawo okulala. Omulimu ogwaliwo gwali gwa Lugonvu kusiika nga chapati atwale ku lumbe. Oli yabeeranga akuba omulanga nga gwe omusembereza kibbo kya chapati, bwe yasirikanga amaziga galeeta enjala nga gamba nti mpaayo 3, ng'omanya nti ebisatu biyingidde zaabanga za 10. Omwami omuki yavudde awandiika ku Facebook nti however much Lugonvu nkugoberera nnyo, naye story ya chapati onimba
otulimba era namuzeemu obufunze ne mugamba nti yes well and good kozi yaga nti nkumanya okuva eddegeya Kyamaganda kati kabadde kabonera akenkunala akalaga nti alabika ngoberera nawulira nnyo nga njogera ku Kyamaganda ate okumpi n'ewaabwe eddegeya naye tamanyi tegwabadde musango gwe kubanga mu byafaayo byange kirabika ekyo takimanyiimu era namugamba nti nze sikulirangako ddegeya sikulirangako Kyamaganda era omuntu ayogera ku byafaayo byange neerabira butayunja oyo aba tamanyi obulamu bwange bwa busubi na butayunja kati bweyogera ebyafaayo byange olinaga nti Lugonvu mumanyi nga tayogedde ku bulamu bwa butayunja ate omuntu ndowooza asobola okumanya ennyo y'ow'ebutayunja n'okusinga ow'ebusubi kubanga bwe tumala okubbibwa ne tutasigaza kantu obulamu bwatuvuga bututwala butayunja njagala ali eyo yayitako mu mbeera y'emu gye nnyumya nga waliwo embeera eyabaleetera okutambuza kye bayita bano basitira abasomesa bebamanyi bagiyita okutambula from one place to another twabisomanga biki ebyaleeteranga abantu okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala bwe babeeranga abalala nga tuwoza look for better smaller pasture look for water more land for expansion naye ffe embeera yatuwaliriza okukyusa naye omwami ono saamunenyeza wabula kyampadde obuvumu nti nange waliwo abasobola okugegenya ebyafaayo byange situkuba kubimanya oli aba akimanyiko naye n'akigegenyaako kitegeeza ki tulina okukola ennyo abantu batuuka okugamba nti awo wooyogera mmanyiwo abantu batandika okuwulira eddoboozi lyo DJ Emma waafiiridde nga tamanyi bantu bangi naye ng'abantu abamumanyi be bangi ye amanyi batono abamumanyi be bangi naye byonna mu byonna bituzaayo oteekedde otya enkyayo kubanga tomanyi oba bw'onaakeesa enkya oluddako n'alukeesa naye kya bulumi nnyo okugenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ensi ekwogerako bibi byereere nze ndabye abantu bangi abatugendako ndabye abantu bangi ababadde abaffe juze butayunja twaziika mwami Fred bamuyitanga maberenge y'omu ku basajja abaprovinga abantu tekikwetaagisa kujja mu Kampala okugaggawala abadde alina Fuso Nyanga alina emmotoka bbiri okuli ne Kawundo ng'alina ebibanja ebisoba mu yiika 30 naye ng'abifunidde mu kyalo yavuganga biberenge bino ebibaluse era ne bamutuuma Fred maberenge naye Mukama yamututte buli omu nga kyempulira yeebuuza nti naye lwaki abalungi Mukama baatwala buli omu aba alina okugenda naye olw'okuba nti abantu bano babeera buli lunaku lwe bamala ku nsi nga bali naffe tulaba nga abamaze naffe emyaka omuntu omulungi buli mwaka gwamala naffe tulaba nga amaze naffe wiiki kubanga bitumwagako byebingi ebirungi bintu ki bye bakwagalako abantu ebisobola okukumirawo nga bagamba nti togenda okoledde otya erinnya n'ekifaananyi kyo eri abantu mu ndaba gye bakulabamu ng'olabira ku abo ababadde banno nze abantu bangi bendabirako nyina abasajja bentunuulira tekitwetaagisa kwegulumiza tekitwetaagisa kuteekako bwebindu kulowooza nti tuli bakatawe kitwetaagisa kumanya kintu kimu nti we tuli waliwo abaali babaddewo naye akadde Mukama kanjazise nga ndi ewantu wano wendi nkakozesezza ntya ngenda okuvaawo nga bagamba nti tujulirira Lugonvu eyaliwo teekawo erinnya lyo akadde Mukama kakuwadde okufuuka manager ogenda kukozesa otya obwa manager abakozi banno bagambe nti singa manager Lugonvu akomawo oba bagenda kukaaba bukabi nti tuwonya ekyetere mu buli momenti gy'ofuna tolinaayo ndala naye teweeyambisa kakisaako Mukama kakuwadde kubonyaabonya abantu mu buli kaseera twetaaga kye bayita obwetoowaze mu media omu ku basajja bemanyi abeetoowaze bamuyita Patrick Omujuuka Mukama wange that guy is so humble ate y'omu ku bapresenta abasinga obulungi naye ye muntu gw'olinnyako n'osigala ng'otambula yaŋŋamba ekintu kimu nti obwetoowaze bwange tebunzijaako kyendi lumuntu alitumye nambuuza nti omanyi omusajja gwe bayita Silver Kyagulanyi ne mugaasi mwenaga naye bwe mbeera naye nembeera naawe mpulira nga
abalingamu abooluganda naye ebintu bino obulamu bwe tutambuliramu embeera gye tuwangaaliramu emikisa mukama gy'atuwadde tetulinayo mikisa mirala obulamu mukama bw'atuwadde tetulinayo bulamu bulala saagala olowooze nti abantu b'osanga ng'emmotoka zibakubidde mu makubo zibasse nti yabadde ensobe yaabwe saagala olowooze nti abantu abafiira mu malwaliro abafa endwadde ez'enjawulo nti eba nsobi yaabwe nedda ke kabeera akaseera ke naye kituzaayo akaseera ko geemu ogizannya otya kubanga mukama yatukweka ekintu kimu tetulimanya ddi lwe tugenda kuba mu bulamu bwa nsi eno emirundi mingi tetumanya mbeera ki egenda tujjaawo we tuli okudda ewalala obadde ebweru for years naye okujjako okunyumya nti nkoledde ku kyeyo emyaka 10 nkoledde ku kyeyo emyaka 2 nkoledde ku kyeyo emyaka 3 biki byolaga ebyo byokoledde ku kyeyo kyonyumya onyumya kampuni ennyingi z'obaddemu nga manager ne bakuyita nga expert naye kikyolaga nalinnya kiryolese mabega gy'obadde tulina okulafubana kyova olaba omusajja omugezi omu yaŋŋamba nti mu bulamu bw'ensi eno olwananga nnyo erinnyayo ne litabaamu nsiro yonna kutandikira mu kampuni buli lwoliraba ng'omukazi ng'agenda kukukyawa tokkirizanga okuswala okwo dukanga bukyayi tokkirizanga okukyayibwa ng'oli musajja buli lwolirabanga ku mulimu n'odetectinga nti kirabika bagenda kungoba waliwo ekkobaana ery'okunwanyisa nfulume weegobe wejjeko okuswala okwo ate tewali kiruma mukazi ng'okumukyawa ng'abadde ateekateeka okukukyawa tewali kiruma boss ng'okulizayininga ng'abadde ateekateeka okukugoba kibanyi waliwo gwe kikwatako naye byonna ekibuuzo ekiriwo nti ogenze naye eno givudde oleseeyo ki basobola okujulirira nti yii singa gundi abaddewo singa Lugonvu abaddewo singa omwana oyo abaddewo omwana oyo twamusubwa tubirabira ku nnyimbe abantu gy'obeera ne bakaaba emmotoka ezeesombodde okgenda okuziika naawe bw'olifa bali kwesombera waliwo agamba tonyumya kufa tewali atagenda kufa ekimu ku bitusumbuwa kwe kubeera ewantu ne tulowooza nti obulamu bwe tulimu ku lwaleero n'enkya mukama agenda tuwa the same opportunity ekimu ku bitusumbuwa kwe kubeera awantu ne tulowooza nti omusaala gwe tufuna olwaliro n'enkya mukama agenda tuwa omusaala gwe gumu which cannot be possible ekimu ku bitusumbuwa kwe kubeera awantu n'obeera mu ddya n'olowooza nti omukwano omwami gwakulaga boyfriend gwakulaga ku lwaliro n'enkya gwagenda okukulaga never wanaasobola okukola buli kimu n'akutwala ku Malakai ecology n'akutwala buli wamu n'akutwala Dubai n'akutwala naye byakaseera wabula ekibuuzo ekiriwo akaseera ako nga mukyalina love eyo biki byozimbye akaseera ako nga mu kampuni bakyakwagala biki byozimbye akaseera ako ng'ogenze ku kyeyo kyalina amaanyi agakola ku kyeyo biki byozimbye tetubala myaka nti mbadde ku kyeyo emyaka 10 mbadde ku kyeyo emyaka 5 yesu badde ku kyeyo emyaka 5 naye kikyolaga bino mbigamba nnyo abantu ku birthdays nembagamba we always celebrate birthdays buli omu n'agamba tomorrow is my birthday the other day is my birthday ensonga teri ku myaka gy'owezezza ensonga eri mu biki by'ofunye na biki by'otuuseeko mu egyo emyaka gy'owezezza waliwo bw'otuuka nga togwana kujaguza ng'ogwana kungubaga ng'emyaka gikusaze you are 28 years toyina mulimu toyina mwana tolina musajja tolina mukazi oli awo kitengejja oli 28 years naye celebrating a birthday for what emyaka gino na buli lwe tugiweza gyandibadde nga kibonerezo nti bannange empezezza emyaka bwe giti naye kikyendaga nti bannange ntuuse ku bino naye kyekiriwo ekyo bw'otakikola then you are gone ne mu bulamu obwa bulijjo n'emirimu mwe tuwangaalira ne mu mbeera gye tubeeramu akaseera ako k'omazeewo balina kye bakujjukirako osobola okukuŋŋaanya abantu ne bagamba nti ku lwa Lugonvu tuyiwawo omubiri oba buli omu akwekokkola amaanyi tegali mu ffe obugagga tebuli mu ffe
amaanyi n'obugagga gali mu bantu naye gwe weeyisizza otya mu bantu abo abalina okulaga obugagga bwo abalina okulaga amaanyi go abalina okubeererawo weeyisizza otya emirundi mingi singa abantu tubadde tufa ne tukomawoko twandisobodde okukyusa obulamu bwaffe oba okusigala we tubadde abantu bangi ng'okufa kwaffe kwe kutulaga ki kye tubadde nze gambye nali mu kuziika Mark Augustins 14 naye muganda wange yamanya ku maanyi ge yalina agategedde oba bagamulaza afudde nga simanyi Maaka Makumbi era nali njogera ne brother wange Mbazira Tony ne mugamba Mbazira naye omusajja ono asobola okuzzikawo yaŋŋamba ekintu kimu nti muganda wange Maaka Makumbi mba president abitwali tubadde nabo mu Uganda was a class above naye simanyi oba yamanya amaanyi ge ayinza okuba teyagamanya naye ekikulu mu byonna ye teyeetaaga kumanya maanyi ge yali yeetaaga kukolerera bulungi amaanyi g'abantu ne bagamanya era baagamulaga ku ssaawa envannyuma ffenna bye tukola tukolerera ssaawa nvannyuma bye tulafuba ne tulafubanira ssaawa nvannyuma okulwana wano ne wali tuli ku ssaawa nvannyuma naye ekibuuzo ekiriwo nti essaawa yaffe envannyuma egenda kubeera etya olunaku lw'ogenda okusiibula nti kati one day contract yange y'emyaka 2 eggweko kikyolagawo emyaka 2 gikusaze oba ogikunguddemu wangi emyaka gy'obala nti mbala emyaka 5 myaka 10 gye mmaze gikusaze oba ogikunguddemu kikyolaga mukakisa Mukama kakuwadde weeyisizza otya mu mbeera Mukama gy'akuyisizaamu nakugambye nti ekitusumbuwa bangi tulowooza nti we have another tomorrow we have another opportunity we have another day there is next chance wayinza okuba nga tewali mukisa mulala nga kyolaba ng'ekya bulijjo gwe mukisa gwo nga kyolaba ng'ekya bulijjo gwe mukisa gwo kino kigiraageranyize ku bakazi abajjamu embuto nkya n'eggulu tayimu etuuka nga yagala omwana ng'omwana takyalabika singa Mukama abadde asobola okujja nayogera namwe nti ojjukira olubuto lwe wajjamu ye mwana gwe nali nkuwadde tokyayina mukisa mulala abantu bangi tufuna opportunities zaffe netamanya nti this is our day netamanya nti this is our time naye ng'akakisa kaffe kaze ate oluusi ne kagenda naye kagenze okgenda kagenze katya kakuleseewa enkuba egenze okukya obulamu bwaffe bulinga nkuba enkuba egenze okukya ebadde etonnya ekulese olinako wootuuse oba obadde olinze eki otandike toyina mukisa mulala toyina mukisa mulala oyina lwaleero kola kyosobola ng'oteekerateekera enkyayo tolinda nkya oteekereteekera enkya y'enkya leero yeteekerateekera enkya ebizibu bye wafunye eggulo ensobi ze wakoze eggulo zikuyambe kuyiga leero oleme kudda mu nsobi ze ezimu ekyakulemesezza eggulo okufuna ekyokulya tokikkiriza olwaleero okulemesa okufuna ekyokulya ekikulemesezza olwaleero okufuna ekyokulya tokikkiriza enkya kulemesa kufuna kyakulya lwana weebuuze lwaki eggulo sali leero sidde n'enkya siridde zibula obwongo ebisomoza by'oyitamu bireme kubanga bikuteeka ku pressure wabula byandibadde bikuzibula buzibuzi bwongo abantu abasinga tuuka kasana nagamba nti after all ekigambo ekyo nagambye ekyabulabe kigambo after all oba obitadde obulamu obuvuddemu ga nti ekijja kyekijja ne bwe naakola kindaba kino kyefaanaanyirizaako abantu ababeerawo nga buli kaseera ebyafaayo bye n'emirimu gye na buli kyakola n'amaanyi ge n'okubala ebyobugagga bye abibalira ku kitaawe ndaba ne jjajja teyagula ku mmotoka ndaba ne taata teyagula ku mmotoka oŋŋamba nzimba ebbangalo kitaffe yagizimbako oŋŋamba nzimba ekizimbe mu Kampala mu kika kyaffe mulimu yakizimbamu n'ebyo ebika byolaba ebizimbe mu Kampala waliwo yasooka okuzimba ekizimbe mu Kampala
nga bwe guli nti buli maka waliwo yasooka okulinnya ennyonyi. Gwe lwaki osobola otuuka ogga nti ndaba ne bajjajjaffe tekuli yagirinnyako? Lwaki si gwasooka? Buli kaseera lwananga nnyo okuba ng'osinga bajjajjaabo. Buli kaseera lwananga nnyo okuba ng'osinga bakitaabo. Buli kaseera lwananga nnyo okuba ng'osinga baabaababo. Kubanga oyina bingi ebyokubayigirako naddala ensobi. Kitaawe yayonooneka olw'omwenge, ogenda kumanya nti yayonooneka lwa mwenge. Naye kya buswavu okubanga kitaawe yayonooneka lwa mwenge, naawe omwenge ne gukwonoona, n'omuzukulu omwenge ne gumwonoona. Kitegeeza nti temuyigidde ku nsobi. Sengaawo bw'abanga yali ekyamunoona kwetunda bwa malaaya, ekyamunoona kujjangamu mbuto, ekyamunoona kukyusanga basajja, gwe lwaki naawe wessaako ekikoligo kye kimu eky'okukyusanga abasajja obwamalaaya n'okugyamu embuto? Muyigireko nti bye yakola yabifunamu ki, nti tewali. Ensobi bakitaffe ne bajjajjaffe ze baakola zireme kutulondoola, wabula tuziyigireko buyigizi. Bw'okkiriza ensobi za kitaawo okulondoola, you are gone. Era bagamba nti ndaba ne sengaawe bwe yalina edda. Oba tofuddeyo kuyigira ku sengaawo nsobi ze yakola. Abantu tubafaanana face, tetwandibafaananya ebikolwa bibi. Noonya ebirungi abantu bo bye baalina, bakitaabo bye baalina by'oba okola, obwetowaze obulungi bw'oba okola. Okubanga mu kika kyammwe tekuli yali atikiddwa diguri, tekitegeeza nawe tosobola kutikkirwa diguri, osobola okufuuka asooka. Kubanga era mu kika kyammwe wadde nga mulimu ba dipulooma, jjukira nti waliwo yasooka okufuna dipulooma, lwaki tosooka okufuna diguri? Bwe mubanga mulimu ba certificate, mulimu yasooka okufuna certificate, lwaki tosooka okufuna dipulooma? Mwe mubanga mulimu ba siniya yakuna, waliwo yasooka okutuuka mu siniya ey'okuna, gwe lwaki totuuka mu siniya ey'omukaaga? Buli kaseera tulina kulwanyisa ebyafaayo tubeere nga tusinga ebyafaayo. Kyekintu kyenzija mbagamba nti bw'obeera ng'oli awo ng'ennyumba ya kitaawo yenkana ennyumba yo oba ng'esinga ennyumba yo, nga kitaawo yazimba mu 90s nga gwezimbe mu 2020, naye ng'ennyumba ya kitaawo esinga eyo, you still have a long way to go. Lwaki okkiriza ennyumba y'ekyenda okusinga eya 2020? Kitaawo yalina emmotoka. Tosobola gamba nti ne taata teyalina mmotoka sigenda kufuna mmotoka. Oyina gamba nti taata yalina emmotoka ng'avuga Peugeot 504, nnyina kuvuga Prado. Kubanga kyabulabe nnyo okubanga kitaawe yavuganga Peugeot mu myaka gy'ekyenda, nga gwe mu 2020 ovuga Kosa, ovuga Vitiz, era n'ojja ng'ozimbira ku bino nti fe okuvuga emmotoka family disease, kirwadde kya family, waffe tewali atalina emmotoka. Naye olaba osereba obudda wansi. Ekikulu mu byonna si kubanga olina w'otuuse, naye w'otuuse kiki ky'otuuseeko. Tuyigire ku bulamu bw'abo abatuvaako, tuyigire ku bulamu bw'abagenda. Bw'okeera ku makya ne bakulonda ku bwa manager, do not jubilate. Take your time. Take days, take weeks, take months. Ng'onoonyereza nsobi ki manager gw'oddidde mu bigere yakoze oleme zikola. Kubanga k'ozikola ensobi zennyini ezo nga tozeegendereza, ekkubo lyakute ly'ogenda okukwata. Wangi bwe bakulonda ku bwa manager nga waliwo abadde manager, taking a time yo weefumiitirize weebuuze nti ono manager gwe baggyeewo nsobi ki zaakoze ezimuleetedde okuvaawo, nange nneme zikola. Kubanga bwe sizuula nsobi ziremeseza manager ono abaddewo ne zimuleetera okuvaawo, nange ntuuse okugenda nga bwagenze. Nga tonnakeera ku makya kusanyuka kubanga oyingidde obufumbo omwabadde omukazi omulala, kubanga osigudde omukazi yabadde n'omusajja omulala, kubanga olonze ekkubo. Sooka weebuuze ki ekyatuta omusajja eyagenze, oba ki ekyamugobeza. Bw'otakizuula nawe bagenda kukugoba oba naawe ojja genda. Sooka weebuuze ki ekyatuta omukazi yabadde mu maka gano, oba ki ekyamugobeza. Bw'otakizuula gwe n'oddamu kwasamirira ng'obuza simanya ffe twanaabalweza twamala amaka nagayingidde, nga tozudde kyatwala yasooka, naawe ekyatwala yasooka kigenda kukutwala.
ensobi ze yakola sooka ozizuule. Bw'abanga teyamanya bunafu bwa musajja we gwe sooka obumanye. Bw'otabumanya nga bw'ataabumanya naawe ogenda. Oli ku Lugonvu show. Mbaagaliza birungi byerera akadde keeko. Tusisinkane ku Sunday n'akatabo ka Success and Failure based on reason and reality. Sawa nnya ez'ekiro.